mu luzungu mwabuulidde ku Luganda onale Bukedde obubaka bwange eri eggwanga naddala nga tufiiriddwa munnaffe omukulu Kato Lubwama nti Kato Lubwama emirimu gyagikoze era n'agimaliriza. Ffenna tugenda kukola emirimu era tugimalirize, naye okuyita mu nsi muno n'olekawo omukululo kyekikulu. Okulekawo omukululo ye ligase gye njogeddeko wali. Kato Lubwama alese ligase, alesewo omukululo, kwe kulaba nga yadde mbadde mulabanga omuntu omutono, naye Ssaabaminisita w'eggwanga ali wano. Yes, amazima kikulu nnyo. Kato Lubwama bw'abadde agamba tugenda Masaka, obadde tomusanga Luweero era obadde omusanga Masaka. So amazima mu mirimu gyaffe sijja na buyimbi gyokka, gyonna kikulu nnyo. So bannayuganda bannange tuyigire ebintu bingi ku Kato Lubwama, yensonga yadde abadde takyali memba wa Parliament. Olabye ababaka ababadde wano abapya n'abakadde, nekisitula ne Prime Minister w'eggwanga. Nze sijjangako wano in my life, n'ebibadde biri wano sibimanyi, naye ndabye nga twetaaga okubaako omulimu gwe tukola nga gavumenti, naddala ku National Theatre. Muzeeyi waffe ali bulungi, ali bulungi nnyo, yadde nga abasawo tebannamukkiriza kutambula. Ali mu mbeera nnungi. Ali ku Bukedde TV bw'atyo maama Nabbanja bw'atyo gwe ali ku Bukedde TV essaawa eno lengera maama Nabbanja agenda. Buno bwe bubaka bwawadde era bw'atyo bw'atunnyonnyodde z'ensonga z'ayogeddeko n'engalo w'ekitiibwa Kasolo n'engalo n'abakulu ab'ebikonga, abakulu bangi bonna ku nsonga ezo wammanga. N'olw'ensonga mwana wattu gwe ali ku Bukedde TV bw'atyo nga agenze maama Nabbanja, ate emikolo gikyagenda mu maaso gyonna emingi ddala. Abafamile bagulabya temwagala gulya buli kati bw'onaagula ba then what? So kyekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsooka okwebaza eggwanga lyonna, mwebale tubeererawo, mwebale tusabira, mwebale obuyambi buli omu ab'ebibiina ebyenjawulo, NUP, DPFDC, NRM, mwebale nnyo, mwebalire ddala. No, he didn't really like it. Yali tabyagala nnyo ate kati obumanyi wa amateeka not mukiramu, naye omuntu ekintu kyaddiŋŋana ng'ayogera kiba important ne tukiwa ekitiibwa. Tolaba? Yeah, thank you. We tuli tumusule wano, tusule ekyokulyawo ekiri ne tukungubage, ate enkya tulusimbule insha Allah tugende enkozi. Mbakubiriza okuvuga obulungi, okweyisa obulungi, okulagana obulungi. Bw'osanga omuntu mubuuze gwani, mubuuzeeko, tomanya ayinza okuba alina message ey'amaanyi gy'ayagala okuwa. So may Kato's soul rest in eternal peace. Yeah, byavuddewo, yeah, absolutely, yeah. Unfortunately, but that's the reality. Tweyanza nnyo tweyanzeege omukulu bw'atyo bw'agambye. N'olw'ensonga eyo gwe ali ngezaako okuwa omu naddala ku bakungu, ku bakulu be tulina wano, obeere nga ate otegeera ekigenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo nina omuyimbi Big Eye wali wano muzimbe. Big Eye oli musajja muyimbi wangi sebo, oli muyimbi mukubi wa ndongo. Kiki oyinza okwogera ku Kato Lubwama omugenzi essaawa eno? kyenyinza okumwogerako nti tumugamba ntugenda musibwa nnyo nti nga tuviiriddwako omuntu abadde mukwano gw'abantu abangi.
ebigambo badde byogera munda bikwatagane go federation sikuwudde bwe comment yonna ate nga mpa comment ki okiri mu federation ogimu ogwe togirimu sigirimu kuba sinagitegeera abasajja nga bagezaako okunyonyola kenza aginnyonnyodde n'abala bagezaako oginnyonnyola tekiina buzibu ensonga ntuufu naye kirungi ogobera right procedures njagala nembeera mu kintu nga ki existinga naye nga ekisinga obukulu we are looking at the same goal okitegeera oba oli alwaniddewa oba alwaniddewa ekisinga obukulu gwe mulamwa ogwe tukola ki gwe tutunuulidde nti singa kiba nkyakutereeza ndongo nga ge mazima gaakyo then balwanirira copyright yes copyright yes gamba olw'ensonga eyo gwe ali ku Bukedde saagala obeere nga oseeseetuka yadde n'akamu abantu bayitirivu ekiraga nti Kato Lubwama mwana wattu abadde omuntu ow'enjawulo saidi wali woolengera emikolo emikulu wekigenda okubeera nga kibeera wali eri woolengera gwe ali ku Bukedde TV bwe tuva mu theatre eri munda mu National Theatre tugenda kubeera nga tudda buzzi wali awonna emikolo mwana wattu gikulire eddala ddala egy'okubeera nga tumusiibula mu butongole so n'olw'ensonga eyo wenna wano we tulina okubeera nga tugenda bannabitone bagenda okuŋŋaanira na buli omu awo wagenda okubeera nga akuŋŋaanira nsaba kubuuzaako omukulu kale omukulu ati gogo tusooka okwokya gyebala omukulu gogo tusooka okwokya ntugamba tuli mawulire sooka ogira naawe twalira ebintu byo naawe kale ombuuzaako ki otusoboze mumbuuza kukyusa ggwanga ngamba Frank Gashumba nti eggwanga bwe likyuka tumuwe bwa minisita kubanga ali smart nnyo nze njaga nze nwanirira abantu sagala bifo nze njaga kulwanirira abantu ddembe lyabwe olwananga nawe olina kyoyagala ati waliwo alwana nga talina kyagala njagala ggwanga kukyuka katwogere ku ki katwogere ku kigambo ky'abayimbi ekibadde mu nda eyo sibiwulidde Jonsega bwasooka okwogera alina ensonga gyakonyeko n'agamba abayimbi bannakate balekera kugenda mu politics bano bagamba tebali mu politics bo bali mu kutereeza kigambo kikwataganda copyright law tebalina bagenda kutereeza bagabe bali mu kusabiriza njagala tumayisa gala kulimba ggwanga bagabe tuli mu kusabiriza tunabafula tubiveemu tewali muntu alina mwoyo gwa industry yetambuza yokka saagala tubeera ku TV y'eggwanga nga Bukedde tulimba abantu batereeza olaba industry yali Kato Lubwama bagitandika oluvannyuma bakajja bagambe tuli mu kulaba nga naffe tusabiriza nga tukyusa ku bulamu bagende beetereeze naye tewali ayinza kutereeza industry eno okutereera tulina okufuna gavumenti empya ng'emanyi system bwetambula nga gavumenti emanyi omugaso gwa ati nga gavumenti etwala ati ng'ekyobugagga nga bona bwe batwala ki kye tusinga okugyamu ssente wano mu ggwanga yali mwanyi naye batwala emwanyi nene emwanyi bazisula basuula emwanyi basuula pamba basuula vanira kati bagala kudda kusula actually abayimbi babasuula olebe bona bafulumanga ababbi teri abafaako naye abayimbi bedde obajjukira kati era gavumenti mission yayo yatuukirira abayimbi bonna yabasuula balinga ffe abasituzi b'emigugu ate nga bwe omuyimbi okankana booti naye kati bonna olade Simon yalina amaalo omunene azinze emikono bw'ati twedidde mu mboozi zaffe ebigambo bya Bajjo gwali ku TV bibeera bingi ate bibeera binene naye wolengera wano abantu bonna bakulumuka bavaayo eri nga tugenda kubanga tugenda kusulawo ekiro kigenda kubeera kimu ate olunaku olw'enkya tugende enkozi naye gye tugenda osula ekiro kimu ate ku lwokusatu tubeere nga tumwala kubijja byabajjajja mwana wattu gwe nali ku Bukedde TV nyengera omukulu Frank Gashumba wano wali omukulu Frank Gashumba taata nsaba kubuuzaako kitalo nnyo omukulu Kato Lubwama yes kiki kyoyinza okwogera Kato Lubwama kigambo tajja kuddawo abadde akubuulira kyotayagala kuwulira naye nakikubuulira yes Katemba industry nga bwetambula ya Katemba ogirabawo nga Kato Lubwama taliimu ndoza industry ya art and drama yaggwawo kubanga abantu bakyajja mu theatres kulaba mizannyo ngaffe bwe twajjanga wano kati waliwo ba comedians okiraba kati twajiddwa ne TikTok so tekyaliwo tulowooza nti ekyo kyagwa kyava katupaaga ekintu kya theatre ziveerewo ddala ina kulwana kuzaawo culture ya theatres nga mu Europe abantu bakyagenda okulaba emizannyo ku weekends mu Uganda tekikyaliwo wano mu Uganda tulina omusajja gwe bayita Alex Mukulu tulina Abe Mukiibi Asafu Semwogerere Andrew Benon Kibuuka John Segawa ba Maria Mundagirawo nati bakyaliwo
katulina abantu bemola bwemozi. Yes. Kimagezi gobo bawabona kati emite egiriwo girwana ekyalisi teberengeddawo. Emito emito eggwanga lyafa. Lino eggwanga twetagayo emyaka 10 nga mbooke kaaba bukabi eggwanga literere. Yes. Eggwanga lyafa. Otuwaddeyo batukube bukubi. Embooke eno kaaba emyaka 10 eggwanga literere. Omukulu Frank Gashumba bwato bwayogedde tuli ku National Theatre wano mwana wattu ekifo ekikulu ekinene banakati yono tugenda mwaniriza tulambuka wano waggulu wano wetwambuka waggulu wano wetugenda okulindira bode ebeerenga etuuka n'olwensonga eyo gwe wenna ali ku Bukedde TV essaawa eno tuli wano waggulu mu kibangirizi ekinene wetugenda okukola nga tugirinda stage yeeri okugikulagako nga bwefaanana ye stage eyo bannabitwa My brother. Wakasavu kanyama wetugenda ku National Theatre wetukomawo mu studios essaawa eno ojjukira oli kayisanyo tukujjukiza omulamwa gwaffe buli wetubeera mu kayisanyo buli lunaku tubeera n'omulamwa gwe tukola ki gwe tutambulyako n'olunaku olwaliro omulamwa gwaffe kugamba omulamwa gwaffe kugamba biki abakyala bye bakola nga baagala okutwala obufumbo bwa bannaabwe balina obukodyo ku bye bakola lwaki osookera kuate nkyali omu bufumbo kati gwe babbako dda mu bufumbo bakubba batya nze tewali yanzibyeyo naye buli muntu aba n'obukodyo bwe abakyala bamu aba n'akakodyo ke engeri gy'ayinza okukolamu okufuna omusajja wa munne abamu akola empisa nnungi abamu awaaba mukwano gwe nga buli bwagira bw'ati agamba nange nakyajjomyo nabuzani kyebamuwasaako ng'ayina empisa embi ng'akola bw'ati n'abeera olumu ng'awaayiriza omusajja olusi ne yeetamwa nga buli comfort zone wagifuna agagifuna wa mukwano gwa nakyajjomyo nze nina serebu gwe mmanyi wanene omwana wa buwala era yafumbirwa munnange n'emikolo twagiraba naye sitole yagenda ovaayo ku musajja gw'alina nga bagamba nti yalina mukwano gwe nga mukwano gwe ali bweru mukwano gwe nga abeera ne bbaawe ebweru naye bambi mukwano gwe nga banyumya n'ono serebu awa ne Uganda nga mugamba bbange biki kati ne bbaawe natandika omuwanga ku ssimu nyumyako ne mukwano gwange ne banyumyanga bbaawe natukesisa n'akomawo Uganda ye nga akomyewo ka holiday Uganda aleseyo mukyala we okitegedde kakati ate weyakomawo ne Uganda mukwano gwa mukyala we serebu n'agira namunoonya kamubuuzeeko serebu natandika okugjayo ebyama bya mukwano gwe oli ali ebyomukyama nga omanyi wetubeera ba mikwano oba kitinzeeko olina kasajja ekisejje kyebbeeyi ekikuwa akasente oleeta voice note nogikutuuza ku mukwano gwe yabitereka munnange ng'omuwala abikwata nga bikiriza nga bijja bbaawo oyo omukazi olowooza gwolina muntu ekyo kimenke jerabi yamu yatwala muserebu yatwala serebu yanamuwasa nakuba embaga n'abasajja naffe tuli bagumu wamakasooka tulawa omulamwa gaffe tukomewo ate tutese nawe tesa naffe ne ku social media twabateereddeyo dda omukutu tesa naffe tukomawo amawulire agasaanikidde ekibuga ekyokunywa kyaffe kipya kye bayita sabula andi oli akinywedeko tasigala kyekimu sabula ogenda kumujja makindi okulira na Land Star Hotel